بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبتولجز منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تولي كبرونجي وبولي مكسابي سامنيغا الله ngatwa yogero mulundi ogwayita kubimu ebikulu ebiri mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu musomo gwaffe ogugamba nti ihfadillaha yahfaduk, weekuumire ku Allah naawe Allah kuume. Twagamba tosobola kusabisa mannya ga Allah okuggyako nga agategedde amakulu agagalimu. Era tosobola kutegeera makulu gagalimu okuggyako nga otegedde obulungi obugalimu. Mulimu ebirungi ebiri mu mannya ga Allah annaha asbaabu dukhuli aljanna, lezimu ku nsonga ezigenda okuyingiza omuntu ejjana. Olwa hadisi ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaga nti inna Allaha 99 isma wa walillahi 99 isma. Allah alina amanya 99. Man ahsaha dakhala aljanna, muntu wagakwata ayingira ejjana. Mugakwata mwe muli okugakolerako n'okutegeera amakulu agagalimu n'okubeera nga ogasabisa nago Allah subhanahu wa ta'ala. Olwali twagala kutandikira ku nsonga ey'omukaaga nti mu bulungi obuli mu mannya ga Allah ag'99 n'amala ge tujja okulaba. Du'aullahi bi asma'ihi al-husna a'zam asbab at-tafrij al-kurub wa zawal al-humum. Amanya ga Allah zezimu ku nsonga ennene ezimalawo ebizibu n'okuwankawanka mu mitima. Buli w'otegeera amanya ga Allah n'ogakolerako n'otegeera kye gategeeza, Allah akugirawo ebizibu n'okuwankawanka mu mutima ne kuvaawo. Hadisi ya Ibn Mas'udi, omu ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaga nti ma asaba ahadan qattun hammun wala huznun, teri muntu asobola kufuna nnaku yenna wadde okunakuwala oba okuwankawanka. Faqaala, naaga nti Allahumma inni abduka. Edduwa eno okusookera ddala nga tetunnagigendamu, yedduwa yakuŋŋaanya amannya ga Allah gonna, g'omanyi ne g'otamanyi. Kitegeeza ogitegeera n'ogisabisa nayo Allah oba osabisizza buli linnya lya Allah. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi ya Ibn Mas'ud yaga nti ma asaba ahadan qattun hammun wala huznun, teri muntu asobola kufuna nnaku n'anakuwala oba n'afuna ekizibu kyonna. Faqaala, n'asaba Allah n'ebigambo bino, aga nti Allahumma inni abduka, ay Allah mazima nze ndi mudduwo. Ibnu abduka, mutabani w'omudduwo. Ibnu ammatika, mutabani w'omuzaanawo. Nasiyati biyadika, akawompo kange kali mu mikono gyo. Amakulu obulamu bwo bwonna Allah yabukola ki? Yabuwaniridde. Maadin fiya hukumuka, okusalawo Allah kwaggwadda. Kyewasalawo kyonna mbe kyakola ki? Kyaggwadda. Adilun fiya qada'uka, okusalawo gendi kwa mazima. Mulimu abantu nga Allah bw'aleeta ekintu bamuwakanya, aga ate yali kikoze nze, lwaki nze gwalabyeyo mu bantu bonna. Naye oli n'asaba n'aga nti adilun fiya qada'uka, okusalawo gendi kwa maki? Kwa mazima. Akati wano wali ekinyusi n'oga nti Allahumma
as'aluka bikulli ismin huwa laka nkusabisa buli linnya lyonna nga liryo lyonna ndikusabisa kubanga Allah amannya ge ate alinamu amannya amanene yagawa abamu ku bitonde ebyatukulembera agamu yagawa bamanyi waliwo omumanyi Allah amwogerako mu suratu al-an'am mu aya 175 oyo yali musajja mumanyi mu bani Israel Allah yali yamuwa okumanya erinnya ly'eddene nga bw'alisabisa nalyo Allah amwanukula olwo n'abamanyi abalala bangi Allah bazzanyumyako abamu nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabatutegeeza kati naga nti as'aluka bikulli ismin huwa laka kusabisa buli linnya lyonna nga liryo sammaita bihi nafsaka ay Allah nga gwe waliyeyita kitegeeza erinnya Allah lyateyita tetulikola ki tetulimusabisa era tetulimuyita nga lugaba ekyo sirinnya lyani sirinnya lya Allah naga nti au allamtahu ahadan min khalqika obanga waliyigiriza omu ku bitonde byo byewatonda au anzaltahu fi kitabika obanga erinnya eryo walissa mu kitabo kyo wamanya nga gakulembera mu bitabo Allah byassa okuva mu ggulu muli Tawrat Injili Zabur oba Quran tunuulire ekyafaayo kya Nabbi Sulaiman bwe yasaba ng'ayisa abantu n'amajinni bamuleetera arushi namulondo y'omukyala Balqis eyali e Yaman eyali yeefudde kabaka ng'asinzibwa n'abaga nti ani ayinza ojjindeetera ejjinni lyawanikirawo omukono ng'Allah baga nti qaala ifritu min aljin ana atiika bihi qabla an takuuma min makanika ze ŋŋenda gikusitulira nga ne wooli awo tonnaba kuddayo kutuula ng'okyali mu kiki mu kifo arushi yali Yamani ng'otambulirawo ennaku mmeka ennaku 4 kyokka ifuriitu lyeri jinni ne ligamba Sulaimaani nti nze mu kugisitula yayogera ayimiridde nsobola gikuleetera nga tonnaba kuddayo kutuula ate wa ana alayhi lakawiyyun amin ate ndi mwesigwa ate nga nina n'amaanyi njagireeta buli kyonna ekigiriko nkituuse wano ndi mwesigwa n'amaanyi ngakola ki n'amaanyi ngalina kati aya eddako Allah aga nti waqala alladhi indahu ilmu min alkitabi ne wavaayo omusajja Allah gwe yali yawa okumanya mu irimu eri mu bitabo naga nti ana atiika bihi nze ate ŋŋenda gikuleetera kabula an yartadda ilayka tarfuka nga tonnaba kuddayo kutemya liiso lutemya lwaki kubombya ani yali asinze obwangu kati omusajja ono omumanyi yakozesa linnya lya Allah eddene mu kusitula namulondo eri era Sulaimaani yali tannatemya ng'etuuse kati Allah oyo yali yamuwa okumanya erinnya lye omusajja oyo yayitibwanga Asif bun Barkhiya yali musajja alim mumanyi salihun nga mulongoofu Allah yali yamuwa okumanya erinnya ly'eddene kati amannya ga Allah mulimu erinnya eddene kati edduweene ekuŋŋaanya buli linnya ne woba tolimanyi bw'ogisabisa nayo Allah nonga nti au anzaltahu fi kitabika obanga erinnya eryo walissa mu bitabo ng'oli we yakola we yalisabisa nalyo Allah n'amuwa omusajja oyo yali mumanyi Asif bun Barkhiya mu bani Israel kyava Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayigiriza edduweero n'aga nti awista'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi indaka obanga erinnya eryo walisaasaanya mu irimu ey'ekyama etalabika an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi ay Allah kusaba nfuulire Qur'an rabi'a qalbi nga kye kibeesabeesa ky'omutima gwange wa nuura sadri ng'era kye kitangaala ky'ekifuba kyange n'okunzigirawo ebizibu byonna
وذهاب همي. Nabi sallallahu alaihi wasallam yafundikira edduweeyo ng'agamba nti illa adhhaba Allahu hammahu wa huznahu, teri agisabisa nayo Allah okujjako nga Allah amugirawo kuwankawanka kwalina n'ennaku gy'alina, wa abdala makanahu farhan, Allah n'amukyusizamu ekyo kyabadde nakyo nga ssanyu. Bw'atyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yayigiriza. Hadiisi eyo eri Muslim. Naam. Duwa nnungi nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagiyigiriza. Kati Nabbi bw'amala okwogera ebigambo ebyo n'agamba basahaba ne bamugamba nti ya Rasulallah, afala nata'allamuha, edduwa eyo tugiyige? Nabbi n'abagamba nti bala, yambagi likulli man sami'aha, kigwana ku buli yenna agiwulidde, ay yata'allamaha, agikole ki? Agiyige. Duwa nkulu yakuŋŋaanya buli linnya lyani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala mu kulisabisa. Kati okusabisa amajja ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akugirawo ebizibu. Naam. Kubanga amannya ge y'ensibuko ya buli kintu kyonna. Bwe buba butonzi, bwe buba bugagga, bwe luba luzaalo nga lw'oyagala, bw'oba oyagala Allah kuggulirawo, Allah oyagala ate ebyesibye, yita mannya gani? Mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayigiriza edduwa endala n'agamba nti kaana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u, Nabbi yasabanga ng'afunye ekizibu n'agamba nti la ilaha illa Allah, teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Al-azim al-halim, oyo Allah omugulumivu, al-halim akwata empola. La ilaha illa Allah, teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Rabbu samawati wal ard, imulezi w'eggulu eyalitonda n'ensi. Wa rabbul arshi al-azim, era yenna nnyina arshi ey'ekitiibwa. Ezo nedduwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yazisabisanga nazo Allah n'amugirawo ebiki? Ebizibu. N'amugirawo ebizibu ng'ayita mu mannya ge. Kati muno mu dduwa eno mulimu erinnya lya Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti la ilaha illa Allah, eryo linnya lya Allah ddene. Allah erinnya ni? Allah. Amannya gonna gadde eririnnya eryo gonna wali owulidde, gonna tugazza eryani? Era tugaa nti Ar-Rahman linnya lyani? Lya Allah. Ne tugaa nti Ar-Razzaq linnya lyani? Lya Allah. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akozesa mu dduwa eyo ate ekigambo ekiyimiriddeko ensi n'eggulu, kyekigambo kya la ilaha illallah. Eggulu n'ensi biba kubanga byali byekutte nga biri wamu, ng'era Allah bwe yagaa nti eggulu n'ensi byali ki? Byali wamu. Ekyalibadde kibisumulula buli kimu ne kidda waggulu, eggulu ne lidda waggulu n'ensi nedda wansi, teri kirala. Kigambo kyaki? Kya la ilaha illallah. Kati Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanaakikulembezza mu dduwa la ilaha illallah al-azim al-halim, kigambo kinene. Twatondebwa lwa kigambo ekyo. Naam. Ffenna okutondebwa kwaffe, buli kyolaba Allah kye yatonda yakitonda lwa kigambo ekyo. Okubeerawo kw'eggulu n'ensi biriwo lwa kigambo kya la ilaha illallah. Era ensi bwe erituuka nga temukyali muntu ayogera kigambo ekyo, tewagenda kubeerawo bwetaavu bwa kubeerawo kwa nsi, kubanga eriba eweddemu buli kaki, buli kalungi konna mu nsi. Kati edduwa eyo n'ebeera ng'ekuŋŋaanyizza erinnya lya Allah n'ekigambo ekinene ekyatutonza kumusinzaani Allah nga tagattibwako kirala. Mu dduwa eyo Allah n'ayogeramu ekitonde ekisinga ebitonde byonna bye yali atonze obunene, nga ye arshi. Allah bwe yali agitubuulira bubuulizi yagaa nti wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, kursiyu ye obugazi bwayo bwenkana eggulu neki n'ensi. Kyokka kursiyu si ye arshi. Kursiyu kifo Allah waateeka ebigere, ate kwatudde ye arshi. Bw'abanga waatadde ebigere, obugazi wasi'a kursiyuhu samawati wal ard,
kurusiyo ye wali watadde ebigere obugazi bwayo bwenkana eggulu neki n'ensi ate watudde wenkana ki subhanallah kati Allah n'ayogeramu ekitonde ekinene mu bitonde bye yali atonze nga ye arushi n'aga nti wa rabbul arshil azim bw'ogisabisa nayo Allah akugirawo ebizibu ebiba byekutte ensonga ebadde ya mukaaga ensonga ey'omusanvu eraga obulungi obuli manya ga Allah al asmaul husna amanya ga Allah amalungi aslu kullu shay'in yensibuko ya buli kintu kyonna olaba Allah yagamba nti huwa al awwal wal akhir yabeerawo olubereberye tewali yabeerawo olubereberye ate yewenkomerero fenna tuli bakufa Allah yewokusigalawo kati huwa al awwal ye yaliwo olubereberye Allah tewali kitonde kyali kibaddewo nga tannabaawo wal akhiru era yewenkomerero wankomero ku buli kintu yasalawo ekisembayo al-zahir wal-batin yo Allah yeyolese ategeerekeka n'amannya ge awatali kutegeera amannya ge tosobola mutegeera kubanga kuno ku nsi la yura talabika ghaibun talabika tusobola mutegeera nga tutegedde mannya ge nti jabbar kirimanyi ghaniyu mugagga takendeera razzaq mugabi obugabi bwe tebukutukawo kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabanga era edduwa n'aga nti allahumma anta al awwal falaysa qablaka shay'un ay Allah gwe waliwo olubereberye falaysa qablaka shay'un teri kintu kyakkulembera kubaawo wa anta al akhir era gwe owenkomerero falaysa ba'daka shay'un teri kirala kijja kujja luvannyuma lwo eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagisabisa manyi batugamba fa inna allaha huwa al awwal falam yasbiquhu shay'un Allah teri kyamukulembera wa kullu shay'in dunahu innama huwa min khalqihi buli kyonna ekiriwo kiri mu butonzi bwe wa min thamarati af'alihi wa min af'ali asma'i wa sifatihi ekyo ekiraga ebibala ebiri mu mannya gani ga Allah subhanahu wa ta'ala kati ensonga eraga nti okumanya amanya ga Allah yensibuko ya buli kintu kyonna kyewali olabye kuno ku nsi n'ekyo tonnaba kulaba n'ekyowulira n'ekyo kyotasuubira kulaba byonna biri manya gani manya ga Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ey'omunaana eraga obulungi obuli manya ga Allah ma'rifatu asma'ullah okumanya amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala hiya aslu khashyatihi yensibuko y'okumutya tosobola kutya Allah nga totegedde manya ge bw'omala otegeera nti Allah ye munene yasinzibwa ate lwaki osinza ebirala aslu khashyatihi yensibuko y'okumutya tabaraka wa ta'ala inna al-ilma bi asma'illahi jalla jalaluhu okutegeera amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifatu ma'aniha n'okutegeera amakulu agagalimu yuhdithu khashya kukuleetera okumutya wa rahbata fi qalbi al-'abd n'okubeera ng'omuddu oyo atya nnyo Allah faman kana billahi a'raf oyo abategedde Allah n'amanya ge fahuwa minhu akhwaf abamutya nnyo bamushiriku ma qadarullahi haqqa qadari tebategeera Allah bumala otegeera nti Allah yuhyi yawa obulamu wayumiitu era yakola ki ekikutwaza otte munno kiki bw'atayagala munno kubaawo mu nsi ng'eyamutonda waali kiki kati buli wootegeera Allah fahuwa minhu akhwaf buli wootegeera amannya ge oba oteekwa kumutya naye abatatya Allah baba tebannabakola ki kumutegeera bw'otegeera nti Allah buli kimu waman kaana bihi a'lam kaana ala shari'atihi aqwam era buli w'omutegeera Allah ku mateeka agobeera mwanjulukufu ku go kyava Allah yagaa nti innama yakhsha Allaha min ibadihi al ulama abasinga okumutya mu baddu be bamanyi
kubanga abamanyi bamanyi amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwensonga eyo obulungi obuli mu mannya ga Allah buyitirivu tosobola kumutya nga togategedde. Buli kimu kyonna ekiraga amaanyi ge, kiraga obuyinza bwe, kiraga okumanya kwe, ekiraga okuwulira kwe, byonna biri mu maki mu mannya ge Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwensonga eyo abasiraamu tutegeera amannya ga Allah, tulemenga gayimba buyimbi nga tuli eyo ne baga nti Ar-Rahman jalla jalal, naye otegedde Ar-Rahman kitegeeza ki? Ne baga nti Al-Azim jalla jalal, Al-Quddus jalla jalal, As-Salam jalla jalal, naye Quddus ki? Ne jalla jalal ne kino takimanyi, bantu bakwata bikwate bukusu. Buli wotegeera amanya ga Allah oba ogenda kumutya omusinze mu bwomu. Bamushiriku tebategeera Allah ne basinze ebitaliye. Oli n'akeera ku makya n'afukaamirira embuzi, n'afukaamirira omuti, n'afukaamirira ekintu kyeyetereddewo ekibumbe ekibbo n'ateekamu ssente n'ateeka awalala n'akyusakyusa. Embeera eyo ddala mu butuufu omuntu asinze ebyo aba yategeera Allah. Abasiraamu bakubiriza tutegeere ekitiibwa ekya Allah yatutonda. Engeri Allah ku nsi gy'atalabika tosobola kumutegeera okuggyako ng'oyita mu maki mu mannya ge amalungi. Tuli ku mulamwa ogw'okutegeera Allah, ogw'okwekuumirako Allah. Tosobola mwekuumirako nga tomutegedde. Kale tulina kuyita mu mannya ge. Tunaamala okutegeera obukulu obuli mu bulungi obuli mu mannya ge, ate tugende ku buli linnya n'amakulu agalirimu, era tulisabisa natyo tutya Allah. Awo nyo okutandikira biidhinillah omulundi ogujja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenade batuwuliriza tubatumidde nnyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.